Munnayuganda agakagwawo pallaso akubye alien skin bubi nnyo. Pallaso akubye alien skin bubi nnyo munnayuganda ge gakagwawo essaawa eno. Ngenda kuwa ka video kano kerabire bulungi nnyo ebyatuusewo ku alien skin nga bamukuba ebikonde bizibu. Omusajja amuwadde olwo. Ejjukira alien skin agenda kuba atambulamu ng'agenda e London alina show gy'agenda okuba nga kwasaganya. Naye ate pallaso owa Love Festival ey'omwezi guno gwennyini ogutandika amuwadde MP ze bayita MP Sinzigo Alien. Nzikiriza nti abayimbi bangi nnyo abasobola omumega ne bamutuuza wansi ku ttaka kubanga pallaso MP zaamukubye nga takwatako yadde n'akatono. Azibadde mpitirivu okumutuuza wansi. Era we biggweredde nga poliisi yegenda okuba nga ate ebataawulula mpola. Tugenda kunoonya ku alien kusa ne papa pallaso batubuulire ku bibaddewo olunaku olwaleero naye nga omukulu ye ebintu bibadde bibi nnyo kubanga agudde ku mwana w'ekawempe omukulu pallaso. Of course pallaso nomumanyi bulungi nnyo we yabeeranga mu USA ku bintu byamusiga nga kukomera emu ku bintu ebirugalo muntu wantalo nnyo bw'aba agambye kuluggulawo oba tojja mumega. So alien skin agenze n'agwa ku kimemme w'omuntu n'aba ng'ate amusomesa lessons. Kamukuwe omwerabireko.